Abaana basabula nowulira nga kyekyo bagenda batukendereza abajamaika nga bakakkanya mpola mpola era oli ziza bafana yasooka batugobera nakutuuka lwe yeyita Katonda waraga bamunyivu muzibu wabujja akola ekintu n'omutima gumu era mbu awo ng'ojjeko okwawukana ne manager Roger mbu ziza bafana okukkamukwe awo kwatandikira kyekimu Katonda yamukuba omuggo waliwo n'ebintu ebirala okweyita era ne Fred Sebatta yita Lodi kitiibwa kya Katonda kati abalamuzi bo tubaleke my Lord buli kaseera tugamba my Lord mu kkooti abo kambogereko mpola kuba olumu bateekako mu kkooti sajja akuliraga siyo yavumirira ba my Lord kati gwe tewakyogera ng'oli mu kkooti my Lord bantwalayo gwakuwemula ggwanga naye sizinakyogera yali ligo secretary by then wa Vision Group Robert Kapushenga yali wali yenga ayoza my Lord yali mwaka 2022 nakuba story y'ekimansulo netukiteeka mu bukedde mu budde bulinga bujjukira yali asoma bukedde ngegenda okweza emyaka 3 August leero mwezi ogujja okuva letandika 1994 genda okweza emyaka kati mbudde buli abazenga musoma bukedde mujjukira nga tulaga ekintu society nti abantu beyambula lwatuuka wano n'embikuba tubiteekako Minister w'empisa n'obuntumulamu Miriam Matembe n'agamba nti agweta kuwaabira osusse okuba ebifaananyi ebiri live okusoka okuyimirirako mu kkooti wali ku Buganda Road katunula ebifaananyi nga ndi kati ni wete abatigulako omusala Freddy in obscene goli toswala bikuba anti kakati okola mulimu kati kankusomese munnange mu mawulire bw'oba nti we are the eyes and ears of the people society kakati bo empisa eziri mu society olina kuba ebiri eri n'obireeta noga nti mulaba ekiri mu society ab'amateeka ne batandikirawo nti tukole tutya okitegedde era parliament yateesa ne ku story eyo ey'ekimansulo naga nti bino bibaayo era ne mu kooti baali batuvunaana trading in obscene materials nga bagamba nti oba twabijje ku internet kusaasaanya buseego kati defense ya media eri nti ffe tubalaga ekiri eri gye mutasobola kukola ki kati mwe mumanye tukwasise tutya amateeka kuba ebituli mu biraba bibadde bwe bityo era okuva olwo ekimansulo osebo ne kivaawo nasemba kiraba Hannis Pub ku Lubaga Road awo nawo ne bakikola ki ne bakirwanyisa naye kyabeera ku Kweden Service Park ebwayise ne wali ekyali natete simanya wakeeko naye namanya nga gye bibeera kyavaawo ate awo kyatandikira ate kakati emirimu gye nasooka okukolaga nakava Makerere ensoma y'amawulire kati awo nentandika ate ekyasookera ddala kikuba Skylark ekitintale mu bbaala ekitintale bagita Skylark ekyo ekyatutwaliza mu kkooti chairman ow'ekyalo yatikkira omuwala asinze okumansula naye ne bamukwata ne bamuleeta mu kkooti chairman omulamba gwatikkira nenno gwe yatikkira bw'olaba eyasinga muleke kuba onoddamu kubinyumya bayinza okuddamu ne bakwitamu negoma eyasinga naye ne bamunoonya ne bamuleeta ne yakwata ekyokubiri naye bannaye eyasinga nekyebeza nti wasinze ekinti mpaka za kumansula tugende mu lugambo lwa leero tutandikirewa kakati bani bana abalingiriza tutandikire manyi Semateeka abalingiriza baleke census okubala abantu bwe kwabaddewo kwalaze abantu nze tebambala tewamanya bakubala batya tewamanya tewaliwo bebasange waka bababuuza ngamba tebababuuza tebategeera ne gwe wabuuza alabika teyaliwo n'abaaliwo be banyonyola nenkera ne batadda ennaku zaali 9 ne bongera namu banna nennewunya okubanga saaba nedda gwe tewamanya naye bakuba ate neyaga ebitundu 22 ku 100 bali wakati wa myaka 18 n'asatu ebyo ebitundu 72 omanyi bbalamu afuga eggwanga lino abantu bonna nga bali wansiwo kakati kwe kugamba naye waliwo omwana bamuyita Renick Jemima kana akayimbi ako kakazi katto ntuga nti kati olaba
tongera okufane ku baana kuba bangi bye batukola ki kekali mukujja mu kifo kya Baby Gloria tulaba mu kifo kya Baby Gloria era tugaa katumwe priority eyo tumusoose oyo ne bamuwadde n'ekifo kyaba ambassador waki essomero lya Gombe Junior kakati olwo omwana ono w'amaanyi ng'ate muto ayina ttiimu gy'olaba eyo nnene awo bana bafani babadde awo nga bamuwa ng'ate bali smart dressed nkegamba n'amayimbi omu omukulu byatasobola kukola ng'omwana omuto abikola kayina vocals nnungi ate kamanyi n'okukuba ebivuga ayina ennyimba 9 surprisingire mu bbanga ettono lyakayimbira era Alan Cruz eyazuula omwana oyo nga yeeyimbira yekka ku TikTok agamba yamala kulaba akatambi ku TikTok nange kwe nakukalabira akaakaana n'agamba oli wakale agenda kubeera nga Felista Fresh Kid n'abalala baveeyo kuba zizo talent emito abo babiri bali mu candidate classes nga basirise nnyo kati nange ate ndaba basirise naddala Felista ani yatuula P7 ku bombi oba Fresh Kid alabika Felista olaba n'okuba tetujjukira bibaliko babuze ate nga abantu baagala obbagoberera naye kale si wabi n'okubula nga bali mu misomo si kibi basome kakati katusooke tulabe era omwana oyo sewe yawadde DJ Shiru collabo otyo Shiru waffe Shiru ngayimba Shiru ngamanya bera wali Spin Doctor katulabe kiyali akola kigambo kya luyimba soko twoluyimba balita tugumenyeka olyoka otegeera omwana tulabe ne Shiru kiyali akolamu era Kambuze gambye nze mumanyi Shiru wange soko lekembuze Shiru abadde akola muki Spin Doctor yoyo ayimbe mu ekigambo abamaze anti nze mpulire okuyimba kweko nze nyimba ze zonna zendabye oba ayimbye mukama empozi era mukama mumutima kwe nga abadde ayimba naye we bituusa njayimba y'oluyimba bambi tuleke sinza oluyimba y'oluyimba lange nga ndowooza lulowooze tuleke waffe bakatuliki tulina enjogerega ngunsingidde ddala mukwogera mukukola ne mubutakola jadduyimba mukama kaakati kasooke tuwumulemu tukomewo omukaaga mubamu olusi lwebanga eganye buganyi nga nyingi obazi kati nzijjemu ntya oba okyuse bukyusa simu enkadda nti bwe buzibu gikyuse era kuzira kubalina omukazi kasitatandika okwefuula ekizibu ng'omuzaako zonna simu zitukaddiyeeko yesa katumiddeko mwenna abatulaba Halwas restaurant South Africa wo atuddawe Pretoria otulaba nnyo tegese both cruise tugenda ku Indian Ocean November mugenda ba awo Indian Ocean tugenda maaso nalubaale wano nalubaale bana amasanyalaze gavaavaako ekimu ku bigajjako omuyaga guli ogwajja naye mugenda mwezi ki mugenda mwezi ki mwabagenda kunyanya kwe kati yatabuse anti kati omuyaga guli we gwajja gubadde guleeta obunyogovu gye buvuddeko emisana abaddenga omusana gwaka ngaate obunyogovu bungi ebibeera e Bulaaya kakati kibuyaga abaddenga kumpi ku nalubaale yaleeta n'ekiddo baali tabayinza wezikubira amasanyalaze era kati omuntu awulira nga ayagala ogenda ku boat cruise simanya kuvuga simanya biki ku nnyanja sooka ogireke sooka webuuze amayengo mayitirivu nnyo meteorological department okusinzira no nekiwo ogenda ng'oli simoolo booti empewo ekutwala olina kuba ng'oli munenenemu nga nze osobola okuyimirira I'm telling you katulabe Jemima gye twayogedde naye ng'afunye owambasada y'oli gwe mulabyeko nga tunagenda mu Bulango ayimba ne Dikishu bando nadimuwe kweke kukwekula Yesu na kwekula namvumbula regardless my age nasembeza labe chikope change chiwa sina tabu yampitira mawanga mfudde zabu sizile Uganda munye mu mawanga mfudde na beauty wakana Jeremiah Destiny kesi mitiwa Jeremiah for God and my country Yesu ebana emitoje tikumize chibira mama tikumize chibira emitoje tikumize chibira zinawe mareo omulembe gwafe haleluya amen omuzikiti gulanya keno haleluya amen Onibono wabasanga oti abakulu bano nga bangi bona bali kugwa omutobo oti babayita batya
bafanzi bange olimba lukola nabo nga balumanyi nnyo bobuuza nabano omumyufu ennyo gwani Manya bampita Brenda Omuchi. kati mwe baani Fe bafanzi ba Renick Jemima. Ate nga tumwagala nnyo tumwagala ate ne Katonda tumwagala okitegeera kyamazima bagenda twakola oluyimba ne DJ Shiro baliyita batya baliyita tugumenyeka era nebazanya DJ Shiro kola nange kolabo ate era nemwebaza okuba ennyimba zange ku Bukedde TV. How old are you? 12 years. Oba ina ennyimba mmeka? Nina ennyimba 9. Mwenda? Yes. Olusooka? Olusooka Dream, Yegwe, Next Generation, Zinawe Maleyo, Keep on Moving. Zonna za gospel? Yeah. Tuweemu Zinawe Maleyo? Nalinzanya kwiso bando bando nga ndi muwekweke nkukwekula Yesu nankwekula navumbula regardless my age nasembeza lebe chikope change chiyiwasili na tabu yakutilama nga nfudde zaabu sinzide Uganda mbunye mu mawanga ngodede kuyitibanga nabbi Jeremiah Justin Kesi mpitiwa Jemima for God and my country Yesu yebana. Ann Cruz yagambye Judith babiri waffe next kati Felista ne Fresh Kid obakoze otya obajjeewo mu bwangu nze ndi wa gospel era byebimu bayimbi bato fena tuli bato naye nze nnyimba gospel music era bavuganya ebyo sibimanyi nnyo. Ann Cruz wanjisebo omulaba wa mu myaka emeka ono era tumusuubulemu ki mulinamu essuubi ddene nnyo vocally she's good ate yamanyi n'okkuba ebivuga so bwe tuba n'abayimbi batu ku myaka emito nga bajja tebajja tumenya nga be tubadde nabo tuli mu kuraisinga abayimbi nga basomye kati ono omuyimbi omulaba asomye kati n'omubukulu gy'anaatuukire eno tajja tukaluubiriza nnyo Seeguya omanyi tubonyebonye n'abayimbi abataasoma abamu abataasoma nga anikozi andeka Seeguya tulaba nga Baby Gloria tumunyumiddwa mwana muto asomye bulungi ayimba bulungi akuba ebivuga okitegeera that's same to Renick asomye esomero lisobola kuwa wa brand ambassador ng'oli wa Kiboggwe bazaddewo be baanikozi Taata wange bamuyita Mr. Ngubo Kachambadde Eric, mama wange bamuyita Mrs. Ainebya Nadoring. Ndi mu primary school. Wakula weegomba bayimbi ki? Nakula neegomba Baby Gloria naye ng'akyayimba Exodus. Oyina ttiimu nnene wano wabajja wabafuna otya? Kyensobola okugamba kyonna kyonna kye Mukama. Ndozo kitegedde Seeguya kisa kya Mukama soko sabira yanko Seeguya Sala president w'olugambo otomanya lumu ajava ku lugambo ndagewa soko lekenga tonasaba esala tosaba nve ku lugambo Mukama nsabye omuteekeko favor omuwe ekisa Mukama Katonda nsabye de TV gyakolako Bukedde TV bono bateekeko ekisa kyekimu ne favor nsabye obakuume mu buli kimu kye bakola omusaayi ogutambule nabo mu linnya lya Yesu nsabidde amiina wanyumye byamutukako bikira emyaka gy'alina osasira omuto omwana omuwulidde Seeguya nze sireeta bayimbi ba Kiboggwe kati njagala ka video kano katereke Seeguya mu myaka 10 mu maaso eyo wala nga 8 okusinzira bwe mulaba wanaatuukira mu S4 agenda kuba superstar webale nnyo kuwa mufuna otya nali ntambula ku mutimbagano ndowooza 2022 gwa TikTok nengwa ku mwana omuto nga azanya piano ne gita Mukama zinandibaddewa otula muzi kimanyi nompanguza muyimbi kyansanyusa nnyo neŋŋamba omwana ono kamunoonya so nempostinga ka video ako ku Facebook page yange neŋŋamba amanyi omwana ono mugambe taata we timunoonya bwe nasinkana taata we naŋŋamba nze nojja kunsonyiwa naye si bye tubaddeko ennyo igwani nze Renick Jemima Kirabu nkuba gita manyi n'okuzina Ann Cruz kati gwaliko nekyo kyokoze kye kisinga obulungi kakati
buli muyimbi aba n'ebyafaayo ne bwolaba abanene nga pasita bugema ajja kugamba gundi yanzijja eri nanteeka wali buli omu nange olwo yanzijja abako ne yamukwatako kitegedde ate abamu baba bangi nnyo naye era temweyibala ate tukubeera ng'ogamba muntu nti nze nakukwatako mukama aba yazisiza mu ggwe mukama yagaba emikisa n'ayisiza museeguya n'ayamba nze oba nayamba omulala oba n'ayisiza mu nze nenyamba naye kirungi nnyo okusiima abantu abo ababa bakoze ekyo ate okubasiima tekitegeeza kiyinza otutegeeza obba kyobawadde naye ate okukyogera ate kyo kikulu ddala kati waliwo soke Kenzo ono eggulo yatugambye gye yasisinkana minisita Nyamutoolo agezaako kati tugenda ansa zonna tukola ki tuzigatta tuzifuna tuzimalayo kati tusigaddaayo ssebe ekintu kimu mwana kumutulaga tumulabe gwe mwazaala ne minisita Nyamutoolo wa State for Energy and Mineral Development tukitegeere kyekyo balina Thanksgiving naye omwana naye batamutulaga kasa tukimanyi nti gyali ffe tumwagala mumwagaza ki wona mujje mu bintu bino kakati kiri bweki Amaalo twamumanya ffe twagala abaana bakulire wamu ate kigenda kukola ekyo olimba olina olusago lungi olina nno olusago ffe twagala tulondewo tujjeyo Amaalo waffe tumutwale ewa Nyamutoolo akuzibwe ne munne tujjeyo n'oli ye Maya tumugjeyo naye tumutwale eri sokuolindeko nga tetunagenda wala Maya era akyali ne Rema alabika takyali kati bamuzaayo wa maama we anti kati maama we naye yanyiiga naga mwana wange mumumpe kati buli omu ne maama we buli mbuzi ku nkondo yayo zaabika mipiira kale ne kati obuyambi butuuka butya okutuusa mpozi eri awo asooka neewa Rema ali bulungi kiki omukazi aba mugagga tolabangako wano ono mali namwogera ate yafa wamma omusajja ali eyo ng'owazibasa omukazi ng'alina omwana tomukkiriza kubanja buyambi eri ng'obusobola muwe kuba waddirayo kubanja obuyambi sokomala ekyo oli mukyala waddirayo kubanja obuyambi waddirayo kubanja obuyambi nga zikekeza ennyago obuyambi buyinza okuvaamu obuyambi obwaddala tomukkiriza katulabe Kenzo ensonga bwe yazitemyetemye bwe basisinkana dda mwe nga muga nti byajjo nga bwe tukolako ky'abaana okukulira awamu tujja kukigusa nze ndi muyimbi ndi entertainer ndi musanyusa w'abantu siri nze ndi muyimbi siri mu ebyo I believe nti oli muyimbi nasekasi olwogeza okumu kwabama olina president naye ekyalo kigambibwa nti ngezi nti oli muyimbi sayidi eno ate oli minisita sayidi kuli kala kajja kenyini nga ndowooza nagenda mumaze naye ebbanga nali sina ne mu birooto byange nali simanyi nti nolumu luli kyanga minisita I never knew about that sikirabangako naye kyali it's a surprise kuba ne baminisita babalonda tebamanyi ati bw'obala ebbanga lyemmaze naye nobwa minisita bamuwadde eggulu oba okitegeera bibiri tebikwata lwakuba nti kati abantu olulwa position eyo bo ne bali actingirawo naye ebbanga lyemmaze naye wenakwataganira naye nga ne mu bwongo bwange tekiyinza salamu olunaku luli kyanga minisita ekwatagana mutera mwasinkana mutatu annex bano kunyimba emboozi ey'okubanga muteekawo ekitonde ekisooka Fiona muto okitegeera bwanakwatagana ne Fiona ndowooza nga agenda kuweza yali agenda kuweza buweza ndowooza yali ali 26 you know around there kati nga muwala muto ng'abalala nga tuli bavubuka we can vibe no matter what okitegeera abeddeyo yali akozeeko nga ni public service akozeeko mu president's office biki naye ng'ate naye muwala nga bwonalaba omuntu yenna aba we are same generation we vibe kati bino byonna ebiri mu kujja byebijja era nga bwola nti ne muzeeyi Museveni teyali president long time ago oba kiseera tebamitinga na maama Janet nti ng'amanyi n'okumanya nti omusajja ono alifuukako president but it happened along with the way bintu bigenda bicho ngenda kumuyita ajja kumuyita mu mikolo egiddako awo ajja kubayita bonna
kuno kwade kukyala ate nga bw'omanyi okukyala okwo kuba kwa munda nnyo eba famire ebiseera ebisinga biba byakudisikasinga kuteesa biki bye beetaaga oba okitegeera obyokutwala mu kwanjula kakati ebyokuteesa byetaaga abantu ba munda abakulu abasobola okudisikasinga ne bakulu bannaabwe ensonga ezo kiri official kati kiri official era kyetwali tugenza okukola mu kukyala ku officializinga so that we celebrate the officialization then embaga it is for celebrating. It's a celebration of kino you understand kakati muweri celebration ya mwena mugenda kujja tujja bayita hane tubayite mukwanjira embaga mugire tubale tukatwaga obadde ngejo kirese wa clarifying kuno kwa kukyala kati kwanjura kwe kuda kati kwanjura mujje kubanga ko tugenda eri mu constituency ngasatu tugenda nebbi waka ku kyalo we yakulira kati namwe mujja kujja tugambo date yogejo tuyise fena njababuulira mu kikwate empola mujja byonoona mwe muli bantu mwabyonoonyedda zikola ekisinga tuze tulaba alisti omanyi kati nze nyina famire yange nyina abantu bange abandi emabega abakulu ate kati abo batekinga over wekitegedde bagamba okusinziira ku famire yaffe bweyimiridde tujja tambula ne bano abalala banaatusanga mu mukolo oguddako kati yemmwe ne munyigira bwerere nze mbaagala nnyo ndiwa not nga mwayombi masimu genfuna nange nga bambi mbaagala nnyo nnyo bantu bangi baali basuubira naye tulina okwanjula tulina embaga kati wano mu kwanjula wano tujja kuba tutambula ffenna kavidiyo aka kagamba nti wemunandaba ne munnabyabufuzi mbambala kasente mwakatemye kitemulaga konna mulage konna na era oba ono eyambuza n'okumbuza twali wakisa oba ojjukira aba ego kisaawe naŋŋamba twakulabye oba nalimbira ki oba nalina maama nabbanje oba nayimba wali keeko ketwabalaza eggulo naye kyannyonnyodde kye nabagambye nti oli atema eno editing for malice nagira bwati gwe nolabanga omuntu ategeeza ki kirala naye weewaawo era ddala bannabyabufuzi kitegeeza ssente wangi kasita obanga gwe wabyogera abatulaba mbatumidde nnyo kusookera ddala Twaha iStudios South Africa kwali naye ng'ali wano mu Uganda n'omulala waliwo omukyala wano baaliwa Presido you are very very smart bannange bannange nze bampita Nambi Vero wano ekatooke katokuba kiri kule Masaka kiri awo kawenga wakava kawempi tubiddeko nejjajja wange abeerawo nnyo yes nga tulaba kati lwaki katooke mpuliranga kya mukyala awo after kawempi happy belated birthday Sanyu Robina Mweruka yabadde yeggulo happy birthday to you yabadde yeggulo banga wedda kye yekola birabo ku birabo ate nno ebirabo ebyensonga omuli sapule emusalaba n'emmisa emisa ennamba yabadde wano ku Vision Group Catholic Community okitegeera otyo kyovula bannaye we are Catholics, we shall die Catholics. We love and we are proud to be Catholics. Kakati omukyalo ono n'ayimba oluyimba lwe mu kusoomoza kwayiseemu ku nsi n'ebirungi byayiseemu okitegeera emyaka togimuwa naye buli mwaka gw'ogenda kobeera musanyufu kuba si buli omuntu akola ki emyaka togimuwa akutuukako gy'alina alina emeka kati nenjogera sisimattuka wano nja kuwuliriza naye alabika jogiri ali between 28 and 32 just like that ejubida joti okwogera ejo si mingi kakati yoyo atusomera agataliko nfuufu bannyabo omuntu w'abantu n'ebirala bingi ng'ate producer katulabe
emikolo bwe gyatambudde wano ku Vision Group egy'okumuwa ebirabo naye nyini ng'alina by'abayitiramu ku successes yeebaza omwami we okitegeera wabula abo ababiri abo bafumbye ate baagalana waliwo okubanga muwangadde n'omuntu naye nga muli ku bikonde kuguma nti ndiwo okulwa abaana naye bo baliwo okulwa munne okitegedde buli wabeera wano ani wange yamuwadde ebirabo bakabata yabitulaze yatulaze musaala tufe tulaba bibye tekeko wano ku TV kale byebyo Kwebaza sana zotazemu nebisabye netabika kulaba akongo oli happy woti Really? nnyo Mbeera musanyufu nze sanyu kale myaka emeka kati myaka kati biri ebintu bibiri okugendera ku luyimba lwa Bugembe lweyagamba oba oyina 5 gakube wonti ameka 5 n'okugendera ku nkola ey'abakyala toyogera myaka tulondeko oyagala ki kya Bugembe lwaki kubanga tulabika osanyuse nnyo olabika obadde tukisuubira nti onoogiweza oba oyise kale mu kusoomooza emyaka gino mukama mpeereddemu birungi byereere oti omuli ki birungi byereere nzaaliddemu mazima abaana bameka omukazi omuganda tebamubaliza baana otyo tugende mu maaso ninamu omwami oyo soka omutumire mwemweruka nkutumirako nnyo bayiga weseeguya nfumbye mwaka ogujja ogwokutana ogenda kuba myaka 10 mufumbo obutukuvu kale lwakuba twekola ebyabato naye bwe mulembe naye nga tukuze yes mukama mpeereddemu ebirungi ntambula ntudde olw'olumu lwaki ngambye olw'olumu ate tatwajagamba olusitumulaba ku boda nazo bazikolera okitegedde ne takisi era oba otambula otudde si kyekyo ate lwalinnya naye oba muntu wa bulijjo yes mukama atuweereddemu ebirungi bingi generally n'essanyu n'obulamu sente ntonotono ezitumala amazima so I'm happy ate olunaku olwaleero nakedde father nansabira misa nina ebirabo byenfunye ebyenkizo so mulimu ki kitiibwa kiddire katonda mubirabo ebyange ebyenkizo nina omuntu yagenze nanoonyeza ekirabo bambi yabadde yanoonyeza nnyo namanya ebintu byensinga okwambala nandeetera nangulira obusuuti kyali oyo wakabi mwana kati ani oyo akupima n'amanya bwewenkana ate yandibadde ani suuti nga kuliko ne sikaati suuti esobola okuba ey'empale esobola okuba eya sikaati kati ani oyo akupima mwogera amanya bulungi kyali wange ensajja yange mweruka eya tayimu wange nange mmwe ali baawula n'oyo omwami AK-47 omanyi oyo ye Lwasa Mayinja MVP ekyo byonna most valuable important person era luno siddamu kakati ekisembayo okusinza bimaze emyaka 15 mu bufumbo ate tulaba oli muto nnyo ng'ate obufumbo olabika wabugendamu ng'oweza emyaka 18 kati emyangungu giba 33 kakati naye ng'ate olabikaga tanagiweza kozi olabikaga oli kito nnyo nze ndi mukazi mukulu kyoba omanya bampasa neetuuka tebampamba ate nkuze nti nzadde abaana nabo bakuze nze kola ndoza ninda kuzukuza kati ki okola otya okusigala nga oli muto nga bw'oli olaba n'abakusinga obuto ate olabikanga gwe muto waabwe anti nina nkozesa exercise ezikuuma omubiri naye banna exercise ki kyali ankozesa exercise kale abalabi ba Kede TV mwabale kubeerayo kati seeguya kumpadde omukisa kaneebaza abantu bange abampadde ebirabo
Nina ba classmates bange Chambogo. Thank you so much. Nina godparent wa mwala wange. Abadde ekirungi bamanyi. Wowe yogera tokuba mu ngalo. Njagala nnyo sapule. So abadde ekirabo ekirungi. So yakuwadde kinene. Abadde omusalaba. Omanyi nno n'emisalaba egyo mulimu egikola ebintu ebyenjawulo. Kati abadde omusalaba enkozi ziganye ziwereddwa. Okay. Kati n'emikwano gyange gyonna bampeereza mobile money yadde zo sinaziraba. Awo watuufa. Ogamba nti tunaziraba. Nebadde sitegedde tolina zange. Bampeereza mobile money okugula cake okugula ebyokulya omanyize mpomerwa nnyo okulya. Kati bampadde bambi bingi. Biki by'osinga okuwoomerwa? Mukulya. Nze buli kimu nkirya. Tukyagenda mu maaso amanya Josephat Seguya gwe mutegeera obulungi. Kakati waliwo ekipya ddala gamba munno obudde bukyali ku makya kyebase ne yazuuse nti obudde bukyali ku makya ddala kipya kye tuleese tugenda for community communication's sake Bukedde TV nga bwe tubeera Vision Group. Tugenda kujja ekyengera nga bulijjo bwe tutambula bwe mbimanyi naku z'omwezi 12 leero ku 5 luli tukole ebyaffe kuva ku makya mpaka kiro tusambira omupiira n'ebirala byonna abakulembeze abantu ba bulijjo abasuubuzi mwena tugenda kubeera nammwe naye tuba n'abatuwerekeddeko nga bwe mumanyi mubamu kuba tuwerekeddeko era mwe muli Centenary Bank kati buli lwowulira Centenary Bank Centenary kitegeeza wokiwulira kitegeeza ekigambo century mwe kiva kitegeeza like Centenary okiwulira kiva mu kintu kye bayita century buli lwowulira century wabaawo omuntu kyabaakuza katukuza ekintu ekikulu ennyo ekyokuba ntutereka ssente obulungi nga Centenary Bank tina omukyala Immaculate agenda kubeeyanjulira bulungi ababuulire n'engeri gye bagenda okukwasaganya kiri kye tubagambye ate balina n'enkola empya ze baleese bazinnyonnyole bulungi waliwo kyendabye ssente WhatsApp banking ndabamu ssente ate WhatsApp ate banka kati awo omanya nti ebintu birimu ensonga mama bavuzeeko bannanga abalabi ba Bukedde amakya ga leero okuva mu Centenary Bank tulina essanyu lingi nnyo okwegadda ku Bukedde TV okubaaniriza leero n'okubategeeza mwenna nti ekyengera gye tuli 12 ng'omukulu bw'ayogedde banka yammwe banka yaffe banka ya muntu owa bulijjo akola ebintu ebya bulijjo tujja kubeerayo nammwe ku lunaku olwo era tusaba mutweyune wayagala dda akawunti wayagala dda looni obirowooza tobitegeera olunaku olwo lwerwo tujja kuba nammwe okuva ku makya paka kawungeezi mujje ennyonta mujja kubeera amazzi mugatuuseeko munywere ddala Centenary Bank ebatuuseeko ebikulu ebivaayo bagatuzze ku luzzi kuggwako kino kiggweso nga nogoyagala mwajjidde kati mukyala bamuyita Ngulumi Immaculate Chief Manager Branding and Marketing at Centenary Bank siyegwe essebo kakati njagala otunnyonnyoleko ku kintu kino enkola za Centenary Bank empya naddala eziri electronic kubanga aliwo abantu layini n'emuwanvuwako magezi kyagali awo amagezi agali awo Centenary Bank yabafunira yabasalira dda amagezi ndowooza buli muntu mu ttawuni waali azaala bakapande sente agent abamu bayinza okuba tebannabakategeera ne kiki kye tugamba naye tugamba nti mu kifo ky'okutambula okutindiga eŋŋendo n'ogenda mu banka buli kintu kyonna kye weetaaga osobola okukikolera ebisinga obungi osobola okubikolera eagent osobola kugeza kutandika process ey'okugulawo akawunti osobola okuteekayo ssente osobola okuggyayo ssente abantu abasinga bagenda mu banka kusasula school fees kusasula yaka kusasula mazzi Star Times ebyo byonna DSTV ebintu omuntu bwe yandyetaaza okukolera mu banka byonna eweagent ate agent ye muntu ye mulinaanaawo kubanga Centenary olwaleero tulina beagenti nga 8 mu Uganda yonna ekitegeeza nti mu buli tawuni mulimu agenti abatakka wansi wa 3 abasobola okuwa obuweereza bwa banka ebintu nga 8 ku 10 ebikolebwa mu banka agent abikola ojjayo ssente oyinza okukozesa mu kujjayo ko ssente oyinza okukozesa kaadi yo bw'oba oyina visa card oba master card osobola okugikozesa n'ogenda ewa agent n'ojjayo ssente zo mu banka
osobola okuteekayo naye ekintu ekyo bw'oba otaddeyo oba oggyeeyo linda ne ka message nga tonnavaawo ku ssimu okakase kyetuyita alert awo nja kuddawo maaso kaawo funa alert eraga nti Centenary Bank ontaddeyo emitwalo gyange 2 nti Centenary Bank emitwalo gya 2 ezifunye ng'olyoka oveewo awo nja kuddawo lwaki ekintu ekyo nkiwadde ki nkitaddeko essira kirimu okusomooza sijja kiraba nange nja kikubuuza sooka onyonyola ekirala kakati ate waliwo enkola endala eya Sente Mobile Sente Mobile eyo banking yo yonna yonna esinga ogikolera kuki ku ssimu yo era naye eyo weetaaga okusooka okuba registered oteekwa okutulaga nti bannange nze njagala okubeera registered okuwandiisibwa ku Sente ki Mobile bw'oba olina visa card 211# n'otandika process oba no downloadinga application yaffe either ku App Store oba Google apps n'osobola okukola ki okuba nti we registeringa ekyo nga kiganya osobola okugenda ku branch era ne bakuregisteringa kakati enkola eyo era okolera ddala ebyo ebintu byebimu osobola okufuna balance yo bw'obanga oba olina ssente z'obadde osuubira tomanyi obazazze osobola okufuna ka mini statement n'okonfirming nga ssente zange zazze osobola okusasula era ebyo ebintu school fees yaka kujjayo kangambe ng'essente zo zibadde oba ku mobile money n'ozisindika ku akawunti yo oba kuzisika ku akawunti yo n'oziteeka ku mobile money oba Airtel oba MTN kwega n'otambuza obulamu bwo obwa bulijjo ng'oli waka ate eya Sente Mobile yagenze wala nnyo nti osobola n'okusaba looni wakati wa siringi 15,000 paka ku bukadde 5 nga togenze tolabye ofiisa yenna togenze mu banking hall bajja kusinziira ku ntambuzaayo gy'obadde otambuza akawunti yo oteekayo mmeka ojjayo mmeka entambuzaayo eyo waliwo bagiyita algorithm esobola okumanya nti omwami gundi bw'aba ateekayo bw'ati n'ajjayo bw'ati afuna omusaala ssente bwe ziti ziyita ku Centenary tusobola omuwa looni mu ddakiika emu nga tagenze mu banka kisoboka kakati nno kitegeeza agenda okujja ekyengera ategedde wafunira kyekyo looni mu ddakiika mugenda kubaawo ne tenti ekyengera tujja kubaawo ne tenti tujja kubeerawo ffenna tujja kubaawo abakulu abanyonyola ku looni abakulu abanyonyola kugulawo akawunti buli musoso gwonna ogwa Centenary Bank gwe wandiyetaaza okunnyonnyolebwako tujja kubeerawo n'abantu abagunyonyola ate mu ekyo tulina ekipya ku Sente Mobile ekipya kye twakoze mukulu abantu abasinga batambulira mu nkola ya WhatsApp era ndowooza abantu ebiseera byabwe 8 ku 10 abawangalira ku masimu bali ku WhatsApp ne button giraba yine liko Sente WhatsApp banking kati twasazawo ne tugamba nti customer ono tajja kuvanga mu WhatsApp katukole ne WhatsApp banking kati yetya kakati WhatsApp banking eyo oteekwa bwetaazi kusevinga namba eno eyo namba 0744225555 eyo gyolabaawo 2744225555 ogisevinga n'ogenda ku WhatsApp gamba bugambi hi bw'ogamba hi bw'obanga oli registered ku Sente Mobile ojja kutandikirawo okwogera ne banka yo era osobola okufuna balansi nako osobola okwewolerako ssente ebyo byonna ekyengera ogenda bimanya kakati kuba bingi njagala osembyeyo kino okusoomooza okuli mu e-banking bino byonna byetunnyonnyodde ebyo byonna byonna enkola twagikola kwanguya naye bannange buli awali ekirungi wabeerawo n'ekibi aba katonda ne sitaani abeeraawo kati gwokedde n'ojja wano omukulu okukola waliwo akeera okuga nti nziba nti omukulu oyo ali kuki kubukedde kaakati naffe tuva waggulu nga tugamba nti obuvunaanyizibwa bw'okukuuma essente zo okusooka buli naawe nga ŋŋamba kimu ekyo ŋŋamba nti togabana namba yo eyo gye tugamba nti piini yo togigabana yadde na mukyalawo togigabana yadde na mwanawo kuba bw'onoofuna obuzibu
ojja kwesiga kugamba nti banka babbye ssente zange kubanga bulijjo ekisinga kwejjako buvunaanyizibwa n'obuweereza omuntu omulala ate olusinga omubbi ali mu nnyumba namba eno eri ku visa card era ne visa card kaadi eyo eya visa oba eya mastercard erina kuba kaadi yo eriko ennamba enneekusifu ezitakukkiriza kugabana na muntu kubanga omuntu atali nnyiniyo kale anti mama kati oyina obutikiti 10 tumalirize kuba ekyengera tugenda kubaayo omuntu bwegwa ku mikono emisobo ajja kugenda online agule buli kintu kyonna kye yali awuliddeko ate ogambe nti akaadi yange ababanka babbe naye ate nga gwe wagayaliridde kaadi eyo so byonna tujja kubisomesa kale tubasiibula waliwo emijoozi emirungi mujja kubawa abantu abanajja nga gino boogulaba ecupa zino enkofiira kwegamba munyume kyengera Friday ejja katale nabaziza gye tuli baaba mwebale nnyo tukipingira tukomera sente zaffe tugenda kulaba Musa ali ne Prit Mombasa ate bwe tunaamala Bukedde TV kyagenda mu maaso kale Barugemwa Property Services tulina poloti amayumba n'ettaka lya farm oba ery'okulimirako buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala tusangibwa Mityana Road Buloba Kalambi okumanya besingawo tukubere ku namba z'essimu z'olaba ku screen. Bukedde TV 1 koli olunaku lwa leero nze Musa Semwanga tusazeeko bagayi baffe bwayise nga bwe tutera okukola mu kye bayita ghetto outreach tugezaako okunoonya talenti yonna gye ziri era buli ghetto yonna gy'omanyi ng'olina ennamba yange nkubira tugenda kukusalako leero tuli bwayise era muganda mu kanyomero kaffe aka celebrity breakfast ekyenkya ne celeb tusazeeko abavubuka abato bakola emirimu egy'enjawulo besides singing balina ebintu ebirala bye bakola nga graffiti kye bayita beatboxing muganda nge bali mu kutunga bali mu kusiba enviiri bali mu kukola merchandise nga t-shirt nga caps byonna byonna bagenda bitugamba olunaku olwaleero naye nga wekibeera mu ghetto muganda nge introduction tezibeera za bigambo introduction zibeera za track zibeera za instrumental era selector wange olunaku olwaleero sooka ogimpe tulabe ani asookera ddala ogiyingira wire tugenda kikola tutya sound ajja kwata Yesaya Ami Rhino Rega coming from Ghetto Chimombasa Kawempe Gaza, we are truly African boy in this area because we are composers piece of Africa. Lutification not nobody till them to wait they were working on me they shine state. Get hear me? Kawempe Gaza. Everybody in the club, put your hands up. Today we gonna gotta go jig in the club. Everybody in the ghetto, put your hands up. Today we gonna gotta go jig in the ghetto.